Gana amawulire siga sanyu eri bannayuganda ffenna. President wa America ng'amaze okulayira omulonde Donald Trump yatadde etteeka mu nkola. Yatadde etteeka ki mu nkola? Kaakati nno ffenna wenjogerera twolekedde akaseera akakazigizigi. Bw'oba twolekedde kaseera kakazigizigi oyolekedde akaseera akakasandali. Bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga lya South Africa kaakati nno limaze okubeera nga lyeseetinga okuwagala n'okuyingira mu bisenge by'amakolero okubeera nga bagaganulayo emmundu zirizi zisabyalo, emmundu ziseruwandula, emmundu ziruwanda muliro bazoolekeze mu ggwanga erya Congo. Kaakati bino byonna biddiridde amagye g'eggwanga erya South Africa okufiira mu ggwanga erya Congo. Bano ne balayira nga bayita muduumizi waabwe oba omwogezi waabwe ow'amagye. Byonna ogenda bifuna kankomewo. Nga sinnakutuuseeyo sooka oli ebigambo bino. Kibuga Kampala, ggwanga Uganda, y'ensi yo. Waliwo ampuliriza amawulire gano g'olina okubeera ng'otegeera. Wabula essaawa yonna ampuliriza abantu naddala ffe abali mu Nuupu be batagetingiddwa okubeera nga bano bagogombolwa n'okwawukana ku kibiina kino ekya NUP. Ani ali emabega wa kino? Era abantu bonna abagenda okuteekebwamu ensimbi ani agenda ozibateekamu? Bayitidde mwani? Kaakati nno teweeruma lulimi, ebigambo bino ogenda biwulira byonna obitegeere. Wabula nga kyannaku nnyo abalowooza nga tukola nabo ensi yaffe gitwala maaso kaakati be batutema enteega era bano bennyini be batufumita ebiso mu mugongo. Sooka owulire eggulire lino nkuzeeyo ku kitu ekiri e Rwanda mu bwengula bwa Rwanda. Tokyasobola dde kubeera nga mukwano gwange mpuliriza oyisaawo ennyonyi. Booda za Rwanda zonna omusajja amaze oziteeka ku alaati. Lwaki akoze kino? Kankujje mulina eggulire ate nkuzeeyo owulire ebigambo. Kati amawulire ge tulina, this is a developing story. Tugenda kusigala tugirondoola, tujja kuba tukuleetera munnanga agaliwo gaagano gategeezezza nti waliwo ekibiina ekijja. In fact si kibiina kya byabufuzi, tugiyita political party. Tutegedde nti waliwo kibapanga bannabyabufuzi abamu waliwo kibapanga giyite association, kibiina mu bufunze naye nga si political party. Giyite association, si political party. Omanye erinnya lye bagenda ogituuma, bagenda kugituuma Toggwa mu maanyi nga si kibiina kya byabufuzi, gurupu gye bagenda okutuuma Toggwa mu maanyi. Tugenda mu 2026 buli ekigenda okwanfoldinga weesiimye tujja kukikuwa ku Pal FM. Tutegedde waliwo bannabyabufuzi mu Kampala bategese gurupu gye bagenda okulonkinga maaso awo bagiyita Toggwamu maanyi. Erimu ki Toggwamu maanyi? Naye eri ku byabufuzi iye Toggwamu maanyi. Babalaka kyaba Toggwamu maanyi tujja babawulira abakiri emabega naye tutegedde nti bateekateeka bakandidate batagetinze balaba Toggwamu maanyi gurupu mpya ejja. Batagetinze bakandidate bonna abatagenda kusobola kufuna kaadi mu bibiina byabwe. Kati babala buli ataafune kaadi ye NRM, ataafune ya PFF, ataafune ya FDC, ataafune ya NUP, bano webali okubabudaabuda, okubawambaatira n'okubalaga nti essuubi likyaliwo, babagambe temuggwamu maanyi. Politics. Babagambe bambi mujje temuggwamu maanyi. Bakugambe nti gundi wafunye kaadi ya NUP nti kyaganye. Mwene ale mubagambe nti gundi wafunye kaadi ya NRM nti kyaganye. Jangu. Okitegeera kati bakuŋŋaanya abantu abo bonna bannabyabufuzi abagenda okugaana okukkiriza nga babamye kaadi. Kasita ogaana okukkiriza nti bakumye kaadi n'otadda bbali nga bagamba wamma jangu ffe tugenda kukola ki. Kati nga babayita babakuŋŋaanye. Kati mu kubakuŋŋaanya babafandinge. Babafandinge babasimbewo. Obadde oyagala kifo ki? Kawempe y'Amaserengeta. NRM yakwadde kaadi nedda. Jangu ffe tetuli political party naye tambule naffe guli kiringa kisinde ffe tugenda kufandinga. Obaani akiri emabega. Naye
tujja kumuleeta bagambye nti this is a developing story kati bakufandinge ojje weesimbewo nga bakutaddemu kone kasente babala bonna abatagenda kufuna kaadi za bibiina era tutegedde nti bapulaninga okuba ne headquarter soon mu Kampala headquarter ngeri ku luguudo olunene ezimu ku nguudo ezifuluma Kampala ennene webagenda okuteeka ekitebe kakati bagamba nti baagala bateeka ekitebe mu kifo nga kiri strategic nga balabika nga basobola okusika attention ya buli muntu eggwanga nga lisobola bafiiringa nti weebali toggwamu maanyi kakati tutegedde nti bannabyabufuzi abakiri emabega tebannaba kwagala kukyatula already tutegedde nti nabo bakyabala kaadi z'ebibiina naye singa kigaana ne batafuna kaadi bagenda kukola omugendo ogwabwe abagenda okumibwa kaadi mu bibiina ebyenjawulo bafune omugendo mu bagenda okuyita beekweka omwo babale empiki z'ebyobufuzi essaawa eno tebaagala kwejjayo kubanga bakimanyi kiyinza obbalemesa okufuna kaadi afuna kaadi tebamuyinaako buzibu kati gwe batawadde kaadi n'onyiiga gwe batagetinze bajja nswera kakati tutegedde nti bayinza okutandikira mu Kawempe North era nti enteekateeka ey'okubudaabuda kufuna abagenda okugwa mu Kawempe y'amambuka kisoboka bulungi ng'embeera bwetyo bweri swere tugambye nti waliwo gurupu ejja ate nga nnene bagiyita toggwamu maanyi bagenda kufuna ekitebe ate nga ne ssente bayina ani abali emabega tetumanyi ne ssente nga bayina buli atagenda kufuna kaadi ya kibiina bagenda kuteeka mu ssente oddewo weesimbe mu kifo ky'obadde oyagala singa banaabeera bakikummye kaakati nno bino byonna bigenda mu maaso mu kasirise era bigenda mu maaso nga twolekedde akalulu 2026 bino byonna bipangibwa gwolowooza ssente ezo ani agenda oziteekamu nga talina kibiina yadde nsaagala mwerabire njagala mujjukire nti buli kulonda okubadde kubeerawo wabaddewo abantu abajja nga beesimbawo wabula nga ekigendero ky'abantu bano si lwakuba nti baagala obukulembeze obw'eggwanga Uganda wabula nga baagala okwonoona n'okusaasaanya oba okwawulamu mu bululu obwabo abavuganya gavumenti kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza kansooke nkuzeeyo ku nsonga ennene oba oli awo osobola okubeera nga ogitegeera kakati nno gye bukedde olunaku olwaleero ng'eggwanga erya South Africa jjukira nakugambye bano baafiiriddwa amagye agakwata eyo mu 13 be batiddwa mu kibuga Goma bwe babadde nga abayekera ba M23 bawamba ekibuga kino wabula eggwanga erya South Africa lyavuddeyo ne lirayira ne likomba kwebaza eriibwa ne bagamba nti bateeka okuwoolera omusayi gwa bannaabwe oguyise era nga bawolera kuki ku ggwanga erya Rwanda kati bano bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti tebagenda kumenyekana muntu yenna bagenda kukwata ebyokulwanyisa byonna bye bayina ebya buli kkala babiwe amagye gaabwe agali mu ggwanga erya Congo kaakati omuyeekera agamba nti agenda kusimbula agenda kutambula addemu okubaka ekitundu ekirala kyawamba kakati bimwononekedde kyokka nga amawulire amalala galaga ag'omunda ddala Pulezidenti Kagame ow'e Rwanda yamaze dda okubeera ng'asitulamu ebintu ebyanguwa ne famire ye yonna mbu n'agitwala mu kibuga Kampala ky'eggwanga Uganda Mwami Museveni kati yagikuuma oluvannyuma lw'eggwanga erya Congo okulayira ne baga nti kati bano bagenda kusigula olutalo kasiggu balwolekeza eggwanga erya Rwanda mpaka mu kibuga Kigali kakati nno amawulire ag'ekyamagalaga nti Kagame yamaze dda okubeera mbu ng'akwatamu famire ye n'agyolekeza mu kibuga Kampala ewa Mwami Museveni bino byonna gye twolekedde mu maaso mu katambi kaffe ak'olwaleero ogenda biwulira vidiyo nkusaba soko gyempere ekigalo kakati mpya nkusaba osubscribing guno ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka nange Eke Master mabega w'omuzindalo kakati nno nsimbudde bwe nti kantandike mu kiri e Rwanda ate twolekere e South Africa tubizingire wamu ne Congo ekiri ekigali abasirikale ekiri ekigali batevunyanga mu nyeera obwengula bwa Kigali tosobola kuyisaamu lugalo po Kagame lutagambwa ensalo ze zonna zimamiddeko abasirikale n'ebyokulwanyisa zisa South Africa omusajja Ramaphosa wamaze okunaaba engoye ayambaddeko nsaamusaamu nasizzaako na suuti nadduka zambwa ng'ekkubo limubuze obusungu bumutta n'agamba nedda amagye genkaakati ke kadde ofuna ebyokulwanyisa
Democratic Republic of Congo bonna baliyo bafune ebyokulwanyisa zisa sigenda kuddamu kukkiriza mirambo kujja mu nsi yange eno olw'omukulembeze wa Rwanda okuwagira abayeekera ba M23 no ne kati South Africa ngaffe National Defence Force omwogezi w'amagye gaabwe naye avuddeyo n'agamba nti South Africa emaze okugagambula amaterekero g'ebyokulwanyisa kubanga abajambwe ba M23 bano balumbye enkambi y'amagye gaffe mu nsi ya Congo. Wuliriza bulungi, abayeekera ba M23 balumbye enkambi y'amagye ag'eggwanga erya South Africa munda mu ggwanga erya Congo nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda ye mwogezi ow'amagye ag'eggwanga erya South Africa. Wuliriza akatambi kongedde okuba nti kanyuma eno firimu ng'enyuma okulaba ng'enyuma okuwulira naye ng'evaamu omusaayi ate ogukaabya amaziga. Essaawa eno yennyini abasajja baatulumbye dda era Dlamini yategeezezza nti kuno okulwanagana okwakagwawo kati tuguddemu emiruli 10. Emiruli 10 era tubagambye basirikale baffe bagagambule amaterekero g'ebyokulwanyisa balabe ebyokulwanyisa ebikola obulungi nga birina emmundu ennamu ez'amaanyi n'emizinga ejja mu ggwanga lya South Africa okwanukula M23 ne Rwanda. Kaakati waneeno ekintu ekirina okuba nga kitegereka bulungi ffenna we tulinza okuba nga tufuna obwanjulukufu wakati wa South Africa ne Rwanda we wano wenjaga benga obuliriza sooka otuule topapa. Yes, lindako agambye Dlamini nti tekinnaba kumanyika bulungi obanga tugenda kusindika ejje mu bungi. Wuliriza Oluganda. Ono omusajja ayogera Luganda we South Africa okumanya Oluganda lwabona wonna. Agambye bw'ati tekinnaba kumanyika bulungi obanga South Africa tugenda kwetikka ejje wano mangu mangwe tulisindikeyo mu bungi okulwana naye tugenda kuwagira nnyo ejje lyaffe liri mu Congo okulaba nga tebaddamu kufiirwa bulamu bwabwe n'okusobola okulemesa omulabo okuddamu okugenda nga awambawamba bw'atyo. Naye mu kino abayeekera bano ab'e Rwanda batukuba abatabangudde Congo tugenda kubaanukuza n'ebyokulwanyisa namuzisa. Naye ng'ensonga y'okwongerayo abasirikale tugenda kutuula mu bwangu nnyo lwakuba tubadde tulinzeeko katono nnyo Sadak ebeeko ensonga zeekoonako naye olunaku olwaleero oba enkya bigendako byonna nga biwedde. Bolekedde ekibuga ekirala ekinene ekya Kivu. Enteekateeka y'abayeekera yatandise okukyuka okuva mu nteekateeka y'okwagala okwesalako bafune ekitundu nga bo. Omanyi abatuusi bangi nnyo mu katundu kano baagala okuba nti beesalako bagamba bo basosolebwa era yemu ku nsonga lwaki kigambibwa okuba nti Paul Kagame yennyini yakuma omuliro gw'abantu bano. Kaakati ekyokwesalako bafaanana okuba nti bakivuddeko kati baagala kuvuunika gavumenti y'eggwanga erya Congo egwe ensi egirabe ng'egudde. Abayeekera bagambibwa okuba nti gavumenti y'eggwanga erya Rwanda yebawagira balabiddwako nga batambula kati emmundu etokota butereevu nnyo nga boolekera ekibuga ekikulu Bukavu era emmundu etokota ku njegoyego. Baagala okufuna amaserengeta aga province eya Kivu. Jjukira kati beegiriisa ekisawo ekyennyonyi bamaze dda okuba nti bakyeza mu Goma City. Bakiwambye batudde balya banywa bawayira. Tawuni eya Minova abasajja bagirengeddwako yo nga batandise okuba nti basagambiza. Wadde gavumenti y'eggwanga erya Congo yadde bino byonna ng'ebiwakanya. Abayeekera bano balengeddwawo kuleka Kivu. Wano wabaddewo okuwanyisiganya okw'amasasi okw'omutawaana naye abayeekera balina emmundu esindogomeeno mu ngeri y'enjawulo. Emmundu esindogomeeno nga emmundu nsajja era y'ensonga lwaki South Africa yeegamba eno emmundu y'Amerika eno emmundu ya Isirayiri gye baleese. Era wano wabaddewo okulwanagana okw'amaaso n'amaaso emmundu okuva e Isirayiri n'okuva mu Amerika ng'erwanagana n'omusajja omukongo. Amawulire agava galaga nti Bukavu wano wo tewakyera okuwannanya kwonna. Abasajja kye bakola mu mambuka ga Kivu
amambuka n'amaserengeta abasajja basazeewo okuba nti byonna byeddiza mu kaseera mpawe kaaga. Amaanyi g'abasajja bano abalwanyi olwaleero njagala obeere ng'ogafuna bulungi olw'okuba nti n'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda alina ebigambo byavuddeyo n'ayogera ebyongedde okuteekawo okutya okw'amaanyi. Era kati okunyolagana okw'amaanyi kwolekedde okudda akati w'amawanga. Abantu bennyini boolekedde okuba nti balwanagana bokka na bokka. Era munnange amazima gatandise okuba nti gavaayo. Gatandise okuba nti gavaayo mu nvayo eyeewunyisizza ensi yonna. Kaakati Paul Kagame Rutagambwa eyeegaana okumala akaseera akanene nga bw'alina buzibu bwonna kubayeekera, tabawagira, awaayirizibwa, era yagugumbudde nnyo omukulembeze wa Congo n'amwewuunya. Kati wuliriza bulungi kimu ku kimu otegeere akabi we kaanyizza. Essaawa zino abatuusi essaawa zino kale Paul Kagame Rutagambwa musajja mutuusi awedde emirimu. Bwe yagenze ku mutimbagano ogw'omukulembeze wa South Africa Cyril Ramaphosa yamugambye bw'ati nti igwe mukutu EKTV Media Uganda nange Eke Master emabega w'omuzindalo abatugoberera mwenna nyongera okubaaniriza nti mbaaniriza nnyo mwenna mwebale okubeera nga mutambula naffe abaana b'ekkata abaana b'e Canada USA mbatumiddeko nnyo UK kakati namawanga amalala gonna agali mu Bulaaya kyondo kya Buwarabu mwenna ntambula nammwe mwebale nnyo abaana ba UAE United Arab Emirates eggwanga erya Saudi Arabia ne Africa yonna okutwaliza wamu. Kati uli ebigambo bibino amawulire ag'ekyama gano gatebannagaba kubeera nga gakakasibwa galaga waabaddewo okukusa abakulu okuva mu ggwanga erya Rwanda First Family mbu ne bayingizibwa mu ggwanga erya Uganda. Wabula bano bali mu kusattira era nga ekyaleetera bino byonna kwe kubeera nga eggwanga erya Congo lyavuddeyo butereevu nnyo emisana tteke ne balangirira ne bagamba nti kakati President Felix Tshisekedi Tshilombo ono nga yakulembera eggwanga erya Congo yavuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba tagenda kubeera ngatira omuntu n'omukuliiso naddala abo abali emabega w'okuzoganya eggwanga erya Congo. Era ennaku 2 emabega teziwungeredde nga nagambye edda wano nti ebikompola byakasukiddwa dda mu ggwanga erya Rwanda era amagye g'eggwanga erya Rwanda ne gakakasa nti ebikompola bino byavudde mu ggwanga erya Congo era bannansi 5 be battiddwa 25 ne bagendera ku bisago Abanyarwanda. Kakati nno kino kikyali kituuza okusinziira ku President Felix Tshisekedi Tshilombo ono nga yakulembera eggwanga erya Congo yavuddeyo olunaku olw'ejjo olw'enkya olunaku olwajjo ku makya n'agamba nti agenda kukwata obuwanana bw'ensimbi n'ensimbi z'abadde agenda okuteeka mu projects endala ez'enjawulo ezigenda okuyamba eggwanga erya Congo agenda kusooka aziyimirize. Ono ng'alumiriza nti abayeekera ba M23 abawagirwa President Kagame kakati noono asalewo afune ba mercenaries abakambwe. Jjukira nti ono abadde yafuna dda ba mercenaries wabula nga ba mercenaries bakolako kye bakoze abamu ne baddeyo mu mawanga gaabwe. Kakati nno abakulu oba abaduumizi ab'eggwanga lino erya Congo abadde mu bitundu ebyeno eGoma baasalendalinga oba bano ekitundu baakidduka ne bakifuluma. Kati mu kukifuluma abasajja abayeekera ne batambula butambuzi direct mpaka mu kibuga kino ne bakiwamba. Wabula nga kigambwa mbu abaduumizi bano baweebwa ekyoja mu miro oba kya ssente mmeka tewali munoomu amanyi. Kakati nno bwina alaga nti Major General Paul Kagame yakutte dda famire ye n'agyolekeza mu kibuga Kampala ewa Mwami Museveni. Kakati eyo mbu gye bagenda okubeera nga bali safe oluvannyuma lw'eggwanga erya Congo okusalawo okulayira ne bagamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda ekimala kimala. Era oluvannyuma lw'okulozaako eggwanga erya Rwanda nga bakaseyo emissiles 5 ne zitta abantu 5 era n'abalala 25 ne bagenda ku bisago. Kakati no Kagame n'akakasa nti ebintu byandibanga biri serious. Jjukira nti Kagame alumiriza agamba nti abayeekera bano aba M23 Banyarwanda basangibwa mu ggwanga erya Congo era bano mbu balwana kwetaasa ku bantu bali ababasosola ab'omu ggwanga erya Congo kyokka nga nabo mbu Bakongo Abanyarwanda. Kati mbu bano balwana kubeera nga beetaasa ku bali n'okubeera nga bafuna obwetwaze obuli independent bo nga bo n'okubeera nga bawona
okusosolebwa era ono alumiriza mu bigambo bye agamba nti n'omuduumizi w'amagye gano oba omuduumizi w'abayeekera bano aba M23 tava mu ggwanga lya Rwanda baafubutuka Uganda kibuga Kampala ng'abwagira ye mwami Museveni. Kakati era ono ayongera okubuuza nti Rwanda bigikwatirako wa kyokka nga waliwo wano amawulire g'ogenda okuwulira nga galaga nti waliwo abajaasi wano wakulu waliwo abajaasi mbu abavudde mu ggwanga ery'omuliraano ne Rwanda otyo 2500 balambirira ne basalinkiriza nga bakosa bus eza Trinity jukira Trinity bus kampuni ya bus eno ya Major General Paul Kagame akulye eggwanga erya Rwanda. Kakati ono asudde amagye mbu 2500 aganaibalinga Rwanda gayite mu Rwanda gayingire Congo gavudde mu nsi ki bibino. Waliwo obunkenke wakati wa Museveni ne Kagame essaawa yonna ebintu si birungi. Famire ya Kagame eyingidde Uganda olwaleero. Famire ya Kagame eyingidde Uganda leero era bavudde Rwanda bali Uganda. Amagye ga Uganda UPDF gatwaliddwe Rwanda gagenda kuyita ku saidi ye Rwanda gayingire okugenda okuyambako M23 bagendedde mu basi za Trinity ng'abasaabaze ebikola byabadde byabatuuse byabasooseeyo dda bakatwalayo 2500 aba batuteyo 12,500 mu luzungu bazita 2500 so batwaliddwa mu ggwanga lya Rwanda bayingire wali. Njagala okutegeeza UPDF mwenna Museveni afunye chance ebamalawo bwogende Congo teka wanse mundu salenda weweeyo mu mikono gyeri owulidde temulwana bw'oba osobola obutagenda Congo togenda Congo bw'oba ogenze salenda weweeyo salediro da saidi yeri. Kino ekintu kinene tukyogeredde ebbanga tubadde tubagamba nga mulowooza byakulimba. Ekyokubiri kakati ebigambo omaze okubeera nga obiwulira ampuliriza obitegedde bulungi nnyo wabula nakkolera akatambi era nja kujjukiza nnyo satellite zaavayo ne ziraga amagye agaali gasaliikiriza okuyingira eggwanga erya Congo. Amagye agaali gasaliikiriza okuyingira eggwanga erya Congo nga gava mu nsi eya Uganda nga gava ne mu nsi ey'e Rwanda. Kakati bano nga bakyongera maaso n'okugenda nga beewakana jjukira nti ebitebe eby'amawanga nga Uganda byakumiddwako dda omuliro. Eggwanga erya Bufalansa nalyo baalikumyeko omuliro ekitebe kyalyo. Eggwanga erya Bubirigi oba gite Belgium nabo baamaze dda okubeera nga baloza ku bukambwe kosa eggwanga erya Rwanda. Ennyonyi z'eggwanga erya Uganda zaamaze dda okubeera nga zikomezebwa okubuukira mu bwengula obw'eggwanga ery'e Congo kyokka nga n'eza Rwanda nazo baamaze dda okubeera nga baziwera okugenda mu ggwanga erya Congo. Abasajja abakongo bano no bantu ba bulijjo be baatadde kino mu nkola eky'okubeera nga balumba buli embasi gye beekwasa oba gye balowooza nti ensi eyo yeri emabega w'okuwagira obuyeekera buno obuli mu nsi yaabwe okubabuzaako emirembe n'okubabuzaako embiibya okubeera nga bakabya akayirigombe. Kakati bano baamaze dda okubeera nga bakolezebwako dda omuliro wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire amalala simanyi nze naawe kubanga nakugamba ndi ku mukutu tukwata buli mu ndowooza ya muntu tugikuteeraawo n'osobola okubeera nga ggwe weesalirawo ne weeronderako ggwe okusinziira ku ebyo eba bigenze maaso mu nsonga eyo ebyogerwako. Kakati nno waliwo amawulire agalaga nti ekibuga Goma tekyawambibwa buwambibwa abayeekera ba M23 wabula abazungu baali balina interest mu bitundu bino eby'eggoma. Mpuliriza bulungi nnyo era nga muno abasingira ddala okubeera nga bakulembedde ekintu kino be basajja Abafalansa balina interest nnyingi nnyo mu kitundu kino era nga bw'olaba Abafalansa n'abazungu abalala bwe bazze nga bakuba ennyindo naddala amawanga gano aga Afrika okubeera nga batutegeerera okubeera nga tuzinira ku ntoli zaabwe. Kakati kigambibwa mbu kano kaabadde kabadi ak'okubeera nga bano emizannyo gyabwe gye bazannya mu Congo oba oli awo baagala kubeera nga bagikyusaamu mu nzannya era mbu bano kwe kusalawo okubeera nga ekibuga kino mbu bagulirira abasajja abadde baduumira
amagye g'eggwanga erya Congo kaakati bano bakiveemu bano balako okubeera nga bakiwambye. Jjukira nti abayeekera bano mbu babaddemu bulungi nnyo mu kibuga kino ekya Goma bulijjo, naye nga bambala ngoye za bulijjo ng'abantu ba bulijjo. Era eggwanga erya Congo babadde tebasobola kubeera nga balwanyisa abasajja bano mu kibuga wakati, kubanga bano be basajja abakuuma bannansi. Bwe basala okubeera nga bawanyisiganya amasasi n'abantu abali mu kibuga kino aba bulijjo, bajja kubeera nga bafiira bwerere. Basajja kwe kusalawo ne baga nti fe ekibuga tukyamuke, tulekera abasajja bano bakiwambe, tugende twesettinge, tukomewo bukomi. Wabula bino byonna ate omusajja ono alese bwino abiwakanyizza, agamba wano waliwo akakodyo akapya ddala kogenda okubeera nga otegeera. Kakati nno njagala nsooke nkutwale mu nsonga y'omulongooso Omuluutansozi. Omusajja ono yamala ebizibu bya bannayuganda ebyo batubiddemu ebakabya akayirigombe. Mulongooso Omuluutansozi ojja kumusanga ku nnamba eno 0752 289 kakati ennamba eno gy'okoonako ku WhatsApp oba ku direct call. Mwabali e Bulaaya mbagamba be bagenda okubeera nga badipootinga okuza Uganda koona ku musajja akolera akalungo, tebagenda kuddamu yadde okukwatako yadde okunoonya gwasuubirwa okubeera nga odipootingibwa. Abanoonya empapula mujja kuzifuna, abanoonya emirimu mujja gifuna, abaagala promotion mujja zifuna, abaagala oluzaalo menye kindeke ki, genda akumire ku kyoto, genda akunaze ku kyogo. Bw'oba oli Bulaaya era ensonga azikolako ampuliriza onezize zibuuka ennyonyi mu nnyonyi ne zitambula ne sala booda ne semanja ne semayanja, nabeera nga ebintu byo abikolerako nga gw'oli Bulaaya nga yali Uganda. Kakati mu nsonga eno gwe muzadde munnange sooka oli ebigambo bino ate nkomewo ngutwale mu nsonga eri gye nkugambe nti Goma, ekitundu Goma kyandibanga tekyawambiddwa mbukaabadde kakodyo abazungu bano ke babadde babala ebbanga n'ebbanga. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala, gattako ne bametroni abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Nze Lukwago Swali. Bannange tewabaawo ababuzaabuza nti Goma eri mikono gya M23. Goma ekyali intact. Ekigende mu maaso Goma essaawa eno, America, Bungereza, European Union, Bufalansa naddala Bufalansa bali ku sorting out ekizibu kye babadde batadde mu Eastern DRC. Baabuleeta ne bugenda mu population kati bwo bubadde bulowooza Tshisekedi wirusakambu to urban warfare. Genda beera mu bantu fubutukayo tadduka. Sadaka forces jeziri, South African forces jeziri, Malawian forces jeziri, Namibian forces jeziri, Monasco eri ne buno Bukagame ne Museveni. Ate ekizibu kya Congo kiri far beyond Museveni and Kagame, because Museveni and Kagame have only been enjoying leverage from USA, UK, European Union, this time round Bufaransa, France. Ekigende masse Congo kiri wakati wa conflicting interests of superpowers. That's why we've always stated it categorically that M23 are soldiers of fortune at the services of those superpowers. Museveni and Kagame are mere conduits, and they have been using them to recruit those M23 to bless the interests of European Union, USA, Bufaransa, and the United Kingdom. Now, it came at a time when they have to sort it out. Chechigenda maso. Sawazi. Tshisekedi aina capacity to defang them.
naye afaayo nnyo ku bantu. Buno bwe mu 23 bwabadde mu bantu era ekigende maaso eyo bitundu ebimu gye muwoza mbu M23 ewambye Goma. Goma is still intact. Goma is still intact. Kale batekeyo fulaga, batekeyo government tulabe. Matanga nabadde naawe ekiro ng'ogamba oyagala state. You could not even allow me to submit. Nga wenjogera ebikuba bakama bo ba Museveni bakagame ng'oyingirawo ng'oyogerera mugundi. Era we wawadde nnyo relevance ne nkugamba Masanga, you are entertaining this ujingo of M23 hadi tulanaawe. That's why I ran away. Ero liwabadde era nakuyise wabirabyo. Musimanyi batekeyo state. Otekayo state before even addressing the underlying issues of poverty, security concerns, conflicting superpower interest mu DRC nga tozi andolinzo oba tozi addressinze. Tetugenda kukkiriza Kagame kutukolako fujjo. Ndabye Gashumba alumba Kahindo Utafire. Naye mu butamanya bwako Gashumba Franka Gashumba tokimanyi nti Kahindo Utafire ne Eritu Mwine bebagatta Abanyarwanda abegatta ku Museveni okulwanisa Obote. Ekyo tokimanyi mu bwongo obwo kyovulaba Owaawarabu wawazi muri good at propaganda. Gwe Andrew Mwenda owandiike mbu Goma efolinze. Are you sure? Okay, batekeyo government tugirabe mbu Goma efolinze. Nonsense. Andrew Mwenda wayagala okusolicitinga to extort money from those Western power nga you are disguising as an interlocutor between M23 and those Western powers. Until when they realized that their relevance to them is over. Abani wofeya mwagala bino bagundi bano bye mwakolanga wane enamugongo bano bani ono abadde ambassador wa Uganda e Burundi eyakuba omuntu awe CTMP Matayo Kyaligonza ye script eri Goma sawa zino Tshisekedi nagamba no sijja kutta bantu Wazalendo FDLR Burundian forces are ready to sort out the Rwandan mess. Museveni, Kagame, European Union, and those Western power who have been behind Museveni. But the only interest is from those very Western powers. Beba mugamba tugenda kisotinga. Kati babulese bwemale goga bufubutukeyo bamaleba buvumbigizi. Bufubutuka mbantu. Abani wofeya. Bano ne bagamba no majini gagamba no tetujja kutta bantu population kuba kati tebamanya ni M23 ani civilian mugendo kala bakafu butuka kali mu ngoye za bulijjo lumalawe amajewe gajanga tu nga kagenda kateeka ke ezeki yekera nga kakwate mundu kigende masse Goma and very soon kigenda kubeera addressed. M23 tenawamba ko Goma muleko buzabuzibwa propaganda bagala state byebiki anayi mutukwate empola mwe gwe simanyi gwe Gashumba watugamba M23 egenda kujja naye engeri gye wakutte ku masanyalaze otafire yensonga lwaki muli wano yensonga lwaki baba kukusanga neggwanga mu Uganda naye tewasobola waawo ggwanga ly'Abanyarwanda nga there is a state called Rwanda. Ebibiri ku byo bisooka ebiveewo at least Uganda ka Rwanda tukakwate tukagatteko forcefully era Uganda empya eyina osooka okusorting out ensonga ya Rwanda eve ku mapu y'ensi yonna kati awo tugambe nti ye eggwanga eri Abanyarwanda nti ye lifubutuka eri ku district ya Uganda ey'omusanvu tugifuule district ya Uganda awo tujja kukkiriza nti wano waliwo eggwanga eri Abanyarwanda naye bino ebyo bakukusa ti olw'okuba mwayambako Museveni okukuba Amini n'Obote ojjegwe weefuuke with that superiority complex
ffe tuli b'amaanyi twatendekebwawo okuba abakulembeze. Bungereza na America sort out this mess before it is true, because now it has started hunting you also. Simanyi oyo Lukunda abaana akiseero bye yakola. Ffe tetugenda bikkiriza. That simanyi genocide memory Kagame is inculcating mbaana Abanyarwanda. Kati bafuukire ensi ekizibu. Tshisekedi mukama waffe tuli beeteefuteefu okwegattako to sorting out this mess. Ebadde propped up by UK in its bid actually to bolster its imperialistic interest within the Great Lakes region. Salute you. Shama. Nakuyita ku live osomese nebikulema. You could not answer my questions, so just lie low like an envelope. Okay? Tshisekedi weyagerezaako okulumba Emmanuel Macron n'amukubira essimu n'akubira ne Kagame essimu. Kakati nno abatugoberera mwenna nyongera okubeera nga mbaniriza ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Kakati nno waliwo amawulire amalala, amawulire gano nga gannaku, era nga amawulire gano gandibanga matuufu bw'obanga ogawulidde okusinziira ku ebyo ebigenda maaso mu nsi Uganda. Abaana bangi abazze nga bawambibwa ne basibibwa nga naguno gwaka, bangi baakateebwa era nga abalala bakyavundira mu makomera. Wabula ng'ekyabasibya kwe kubeera nga bano baasalawo ne bagamba tugenda kutambulira mu kisinde ekya National Unity Platform nga pulezidenti waffe ye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati kino kyabaviirako okubeera nga baasibwa era naguno gwaka abamu baabuzibwawo, kyokka nga n'abamu battibwa dda. Tokyasobola kubeera ng'oddamu okubalaba obulamu bulo obw'ensi eno. Kakati nno waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye boolekedde akaseera ak'akazigizigi, era bano nti bali mu katu. Okusinziira ku bigambo bino balaga nti Mwami Museveni ayina enteekateeka ne gavumenti ey'okuwamba omwana omuto amanyiddwa nga Ssuubi owa Mwami Kyagulanyi, era mbu nga kuno kuliko ne mukyala we amanyiddwa nga Maama Babi Itungo. Ono okubeera nga naye essaawa yonna bw'owulira nga bakugambye nti abuzeewo oba awambiddwa teweewuunya. Kakati embu abasajja baagala bamukwate bamuwambe, olwo basobole okubeera nga bamutiisatiisa agambe Mwami Kyagulanyi mbutageza ne yeesimbawo 2026 bw'abanga akyayagala obulamu, bw'abanga akyagala famire ye. Ebigambo bino bwe mbiwulidde nenga nti nange kambikuwe osobole okubeera ng'obitegeera bye twolekedde ffe ng'abantu abali kudduluvuganya gavumenti. Jjukira mu ntandikwa gye twatandikidde ng'aliwo abantu abeesomye okuteeka ensimbi mu bantu abo naddala ba NUP bebemmye kaadi mbubbe olwo babateekemu ensimbi beesimbewo ku independent. Kino kyonna ani akiri emabega. Kakati no byonna ojja kubeera ng'obitegere, wabula deep politics sooka oli ebigambo bino ebikwata ku Maama Babi Kyagulanyi, amawulire gayungula ezziga. Breaking news. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo embeera y'okuwamba mukyala we n'omwana we Ssuubi nga baagala okumukaka aleme kudda mu kalulu. Bino bye nkugamba si propaganda, si katemba. Waliwo engeri oba waliwo plani z'okuwamba First Lady Babi Kyagulanyi Itungo ne muwala we Ssuubi okukaka Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe obuteenyigira mu kalulu kaddako oba obutajja kwesimbawo, wabula bo kye baagala akole statement egamba nti sigenda kudda mu kalulu. Okategedde? Eno ensonga teriimu katemba, teriimu propaganda, teriimu wadde simanyi biki. Ekituufu kyekyo. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baagala kuteekawo mbeera emukaka obutaddamu kwesimbawo. Nakugamba Museveni akalulu akatya nnyo nga bw'okiwulira. Bino biva kuliraye bososi ezitaliiko wadde okwebuzaabuza wadde okwebuuzaamu. Museveni yatidde nnyo. Museveni kye tupulichinga yakitidde nnyo. Museveni ayagala tutandinge violent tumufaanane nga tetunnatuuka mu kalulu. Okitegedde? Era bangi nnyo be mulaba bakuba akalulu. Simanyi tetudda mu kalulu. Abantu abo be mulaba
bayina gwe bakolera either nga bamanyi oba nga tebamanyi. Respect.